Allied Movement NAM lwakutandika mu butongole ate n'olwa G77 plus China nawo lwakutandika mu bbalaza eyo era olwaleero abakulira akakiiko akatesitesi bagamba buli kimu ekyetaagisa kiwedde nga waliwo n'abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo abatandise dda okutuuka. Tubadde n'obukiiko obw'enjawulo nga tulina akakiiko akakola ku bya hoteri ebyensula ne tubeera n'akakiiko ak'ebyobwerinzi ne tubeera n'akakiiko ak'ekisaawe eky'ennyonyi ne tubeera n'akakiiko ak'enguudo n'akakiiko ak'entambula. Obukiiko bwonna obwo bukoze omulimu gwabwo. Kati olwaleero twagala kutegeeza bannayuganda nti Uganda neeteefuteefu era enkuŋŋaana ze tugenda okubeera nazo zigenda kutambula bulungi. Omutesitesi omukulu minisitule ensonga z'ebweru w'eggwanga Bagire Vincent agamba mu nkuŋŋaana zino Uganda egenda kufunamu byansusso ng'okusinziira ku biruubirirwa waliwo n'amawanga agataddeyo dda okusaba kwago nga gaagala okubaako n'enkolagana ey'enjawulo gye gabeera nayo ne Uganda. Nga Uganda abagenda okukulembera NAM okumala emyaka 3 tuyina theme nga theme eyo egamba tweyongere okwenyweza ng'amawanga agakulaakulana ate nga mu kwenyweza okwo tugezaako okulaba nti abatusukkulumyeko baleeta tekinologi mu Uganda basobole okwongera omutindo ku bintu eby'obulimi n'ebintu byonna bye tukola. Ye Ambassador Don Ayebale ng'ono yakiikirira Uganda mu kibiina ky'amawanga amagatte akakasizza okubaawo kw'omuwandiisi w'enkalakkaliro wa UN General Assembly kw'ossa ne President wa UN n'abakulembeze abalala. The third South Summit stroke G77 is 134 plus China 135. NAM is 120. You're having a gathering here that is next to the UN General Assembly, and that is significant. Also, in addition to heads of states and government, rarely the President of the UN General Assembly and the UN Secretary General to be in one place. They are here. And that really talks the importance of this summit. Ono era agamba mu bimu ku bigenda okuteesebwako mwe muli okusala amagezi ku ngeri Uganda n'amawanga amalala gye gasobola okuteekawo obwenkanya mu mawanga ag'enjawulo kossa okuleetawo enkulaakulana wakati w'amawanga gannaggwedda n'ago agakyakula kossa n'olutalo lwa Israel ne Palestine. As you know, we have the senior officials meeting, we have ministerial meetings and summits. So I'll be leading the negotiations to come up with a big final outcome document that will guide the work of non-aligned movement for the next 3 years. We'll also come up with an outcome document for the third South Summit as well that will guide the work of G77 for the next 1 year. Guno gwe mulundi ogusoose eggwanga okutegeka olukuŋŋaana lwa NAM ssaako n'olwa G77 mu kifo kye kimu omulundi gwe gumu mu nnaku ze zimu. Bwe twogera kaakati okusinziira ku kakiiko akatesitesi era akategeka enteekateeka n'enkuŋŋaana zino zonna kagamba nti abakulembeze b'amawanga 30 be bakakakasa okujja kwabwe kw'ossa n'abakulembeze abalala okuva mu mawanga ag'enjawulo abataagala kubatuukiriza mannya. Abamyuka b'abakulembeze b'amawanga 6 ssaako ne basaba minisita 6 nabo bakakasizza okujja kw'amawanga gano kw'ossa n'abantu ab'enjawulo abakiise ne baminisita okuva mu mawanga ag'enjawulo abagenda okuba nga beetaba mu nkuŋŋaana zino. Nze Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina wane Munyonyo. Kale webale nnyo Hasif Sekiwunga.